Amanya gange nze Agnes Tayewa nazanya nga senga mu Family Legacy. Ekisookera ddala mu series zino nze okubeera senga kikyasinga okunyumira kubanga muganda wange omugenzi Mukama yali aneesiga nnyo nga tannafa, so kati kuyafiire okutaaho mu bintu byebyo okatebeekanisa was really exciting but on the other hand challenging. Natuuka ekiseera nendaba ddala ndisenga kubanga nina abaana ate nga beetaaga obuyambi bwange, obuwabuzi, ate n'ekirala ng'olina okufuba nnyo olabe nti values za family ne properties zisigala nga kweziri, nga tekuli kifudde ate tekuli alumizibwa, nga mwena musigale muli aligned, like you're building up because it is a family legacy, you want to protect it. Ekitundu ekyasookera ddala ng'omugenzi amaze okufa, najja ku resort n'ensanga nga ebintu byakyuse byonna, buli omu akola by'ayagala, gwe bataddewo akola by'ayagala, ataddewo amateeka amapya. Kale wegamba n'abakozi tebatulabawo. Jjukira oli muganda waffe yali atwadde obuyinza, ogirawo oyagala olya by'oyagadde, kale yenna naawe owulira nti oli boosi. Naye we najjaawo mu siina eyo nga nakalubizibwa nnyo, ne mpulira obusungu, ne ngamba kiki kino, ono omwana nga kati resort yonna yagikyusa. Kwegamba ne bw'otuuka eri ku geeti bakuvuma, bakubuuza bingi. Kale ekyo kyampaamu obuzibu. Ate n'ekirala ewaffe tugamba nti omuzadde bw'aba avuddewo, omwana omukulu y'aba alina okumuddira mu bigere. Kati wano baateekako omuto, ne tufuba nnyo nti omukulu y'alina okubeerawo. Naye jjukira mu ddaame kyali kigamba nti oli omuto y'aba akola ki, atambuza ebintu. Naye ffe twalina meeting nyowe na baganda bangi abandi, twakaayana kake twekwate n'amataayi kulwana nga twagala omukulu y'aba asikirani kitaawe. So kati awo ezo scenes nalaba nti ziri challenging. So good. It was an exciting experience, a great opportunity, because director wa Fuyo, perfectionist. Kale mukyakoliti nambeemu kubanga ayagala okola ekintu nga n'omulabi amanye nti bano abantu baazannya ddala. Jjukira eno Family Legacy eri challenging, naye director ayina engeri gya sportinga mu talent, n'agamba nti ono wano ajja kunkolera bulungi. So omusajja oyo nze kyemwagaliza mikisa ginyerere yokka, yatuwa chance, ate olaba nga kyakola akimanyi, akitegeera, ayagala nti mukole ekintu kiveeyo, ate nga n'omulabi yeeteeke mu bigere amanye nti abantu abakola omuzannyo guno balina kye bali basindika, message ku muntu wa bulijjo.